subscribinga bulijjo enja kusaba muganda wange tewerabya ku subscribinga ku likinga tera ku sharinga osobola commenting okusiza ku video nga obokoze ki nga woba ogirabye natera nyiga ka notification bell ojja kubanga ofuna video zaffe ez'enjawulo ze tuba tutaddeyo gwe kasonyiga ka notification bell ako buli video yaffe empya ojja kubanga osobola okubanga okola ki ng'ogiraba natera gwe wenna nga wandetaza okubanga olanga naffe Bulijjo TV tunoonyeeko kanamba k'essimu kano 0750 nkudyamu akanamba 0750 gwe wenna nga wandetaza okubanga bizinesi yo ogikuba abantu mu maaso gwe tunoonyeeko wonnanyola akanamba k'essimu ako ffe Bulijjo TV tujja kubanga osobola okukola ki okukwasaganya osobola okubanga bizinesi yo ogikuba abantu maki mu maaso gwe tunoonyeeko obunanyola akasimu ako tujja kubanga tukola ki tukukwasaganya ebyo bannalulungi bitambula bulungi era nga tuli kukola kati bwe twogerera wabulayo weeks 2 tugende mu Hana Kalema tournament ewaffe mu kyalo nga bwe twabagambanga nti ffe tukkiririza nnyo mu talent development era tugenda fuba nnyo okulaba nti tulina kye tutuusaako tugenda tandikira waffe naye gye bujja mu maaso tujja kulaba n'abalala ab'okuzzaako nga bwe nkugambye nti nze kati ntandikidde waffe ne talent development ekyo oludde kyanjawulo kuba sisuubira nti wali yali akikozeeko newankubadde I appreciate so much ba Miss Uganda bye bakoze kuba buli omu bwajja alina kyatondawo era alina legacy gy'alekawo ng'omuntu kati nange nja fuba nnyo okulaba nti nina kyendeseewo anajja alabire ku nze ayongerezeeko kati ngafa aba Kicks by Ame tusazeewo kukyusa wardrobe ya Miss Uganda okuva ku ngatto paka ku ngoye era tumuwadde ebintu biyitirivu nnyo mulimu engatto mulimu engoye byonna amisazeewo n'ebimuwa kuba yasinga ye moda asinga gwe tulaba Uganda tubimuwadde lwa nsonga yasinga ye moda asinga 2023-2024 yasinga yensonga lwaki tubimuwadde Jendi sebo oli otya oli otya okuba nti Kicks by Ame evuddeyo n'esalawo okuba nti ekyusa wardrobe yo bana mpulira bulungi nnyo era mundaba akamwenyu essanyu linaatera okunzita bino ebintu bingi nnyo nga namwe mubiraba era mbadde sinnabifunako era kino kintu kyanjawulo nnyo Kicks by Ame kyekoze era neyanziza nnyo era mugenda kundaba nga njakayakana kuba kati tebaziza wansi kikyendi ekitegeeza nti balaba who I am as a Miss Uganda and I have to represent ate ebintu byabwe bya mulembe bintu bya kabi sneakers zaabwe nungi nnyo era nsimira ddala Kicks by Ame tuyanze kimkwano ntawe bali kutusiima okutuba mu kisoogo naffe okukusiima okulonda mu bangi amina kino kigatta ki brand yo kigattako kintu kinene nnyo kuba kati kiraga nti tebatadde wansi brand yange ng'omuntu wabula balabyewo nina okubeera namwe products muziraba nti products za waggulu nnyo kitegeeza nti brand yange they appreciate it era baagala nsigala okwo ku mutindo Miss Uganda namulaba dda mulabidde ebbanga ddene nga mulengera nga ndaba ebintu byakola byanjawulo nnyo naye olwaleero nsazeewo ne muyita ne ngamba kamuyite wakiri mukolereye ekintu ekyenjawulo okumusiima omuyise nga Miss Uganda oba omuyise ng'omukyala googo muyise nga Miss Uganda ba yasinga ebintu byamuwadde bibalirwamu miliyoni nga 5.5 byonna ewamu guno mulundi gwakumeka nga ofuna ebibala kubiti nga abantu bakuyita ne bakwebaza olw'okuba nti olwa brand yo si gwe gusoose era sijja gamba nti gwe gusemba naye neyanziza nnyo aba Kicks by Ame okwegattako ababadde bampa era kati nabo bayingidde mu record ekyo kiraga nti basiima nnyo kikyenkola ne kikyendi eri eggwanga wetuddawo batya enfact kino kyono nedda sewo buzize ekibuuzo bitandika nga bulabulabo ebifuuka ebya serious nedda sewo si kyekyo bino bimuweereddwa bwe nsiimye nkyuseewo drop ye tolina mukakulashi siinaamu yadde
oluvannyuma lw'omulaba nga jidde mu kakondo kogwe ku mwana ngenda kikolanga sikikoze nti mbaze lwaliro ngenda kikolanga buli luvannyuma lwa mwezi ngenda kikolanga oba wondawonda walaba nga ina ekibulamu nja kikolanga nkyuse edduuka nammwe ndowooza muliraba lya mulembe nnyo nnyo era abajja wano baba ba class n'abambala ebintu bya Kicks by Ame kibakitegeeza ba class Ana ubwe buno obulabolabo nawe okuliza speed kati omuntu bw'aba asazeewo okusiima kikyendi nekikyenkola nga Miss Uganda lwaki mbasikiriza naye kisinziira kwani era akimpadde atya kitegeeza abasajja be bavaayo buli omu ajja nakuwa obulabolabo bwe buti ogamba nti brand enywedde kisinziira nga bwekugambye nti kisinziira approach ezeetya oyitidde mwani era nze onjagala otya bugambo ki bwinza okugamba omwami ono kuba kirabika nga abadde akwagadde ebbanga ddene ennyo ng'era nkwakufolowinga nokuba nti avuddeyo nakuwa ebirawo webiti omwami ono nze obugambo bwennyinza omugamba kumweyanza okunfolowinga n'okunzikiririzaamu nalaba nti alina kyeyeetaaga okukyusa ku nze era I appreciate so much. Thank you. naye mujajjiraba mpulira bulungi kuba kyensanze wano namamulaba kirabe obugatto bwa kabi busweta shirts busweta pants kwegamba buli kimu okisanga wano ku Kicks by Ame oli otya okuba nti nno ozze wasangibwa ebyakabi mu ggwanga Uganda naddala bikolera ku fashion naye mpulira bulungi era nawe ne bw'oba ggwe n'ojja wano n'osanga ebintu ebyakabi kuba buli omu okulabika obulungi kisinziira ku ngeri gy'oyambala kati bwe nyambala obugatto nga buno obulungi enteekako buno obugoye mba mpulira bulungi era mba musanyufu ogenda kuba muko kusiniika oba tugula buwanvu siniika nzambala lwakuba leero nti nsazeewo kwambala buno buwanvu naye nzambala era nina ezinkubye wano Kicks by Ame ekyanjawulo kikyeyina okusinziira ku maduuka amalala ne brands endala ekyenjawulo kyendabe wano nti brands zaabwe ziri genuine ekintu nawe bw'okikwatako n'okiraba olaba nti kya class kya ddala si kya bufere oba nti ki ekyo kyensinze okulaba wano era nsubira buli omu kyeyeetaaga akabeeyi kali kati akalungi kati akabeeyi kali friendly era nawe bw'oba oyagala ekirungi oba oli mwetegefu okussaamu okukifuna nsuubira bajja sobola akabeeyi kali friendly ab'omukyalo onaabagamba bajje wano ab'omukyala nti balina ente kati gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjula Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa